Munnaffe weebale okwekumira ku mutimbagano gagadde ogwa YouTube eya CBSFM Radio Buganda. Weebalire ddala tojjanga okwo era nkwebaza nnyo okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Kulamusizaako nnyo era nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo. Nze Emmy April Nakawombe. Mu puroguramu yaffe eno wawula okumanyako tutandise bwe tuti olunaku olwaleero. Lwaki olowooza omusingi gw'abakulembeze abasinga mu nsi eno gusimbiddwa ku kutta n'okuyiwa omusaayi gw'abantu? Bangi ku bafuzi b'ensi eno beenywereza mu ntebe wakati mu kutta n'okuyiwa omusaayi gw'abantu, so ng'ate bo abalala bakozesa ebikolwa eby'ekisibira mu bbwa, gamba ng'okutulugunya n'okusiba abo be babeera bakulembera okusobola okubamala amampaati ageegoloza omukadde ng'anaawanvuwa n'okubafuga obulungi. Olunaku olwaleero tukuleetedde omusajja eyaliko gavana w'ekitundu ekya Walachiya mu kyasa ekye-15. Walachiya kimu ku bitundu ebisangibwa mu Romania era ng'omukulu ono yakifuga ebisanja 3 birambirira. Ayogerwako ye Vlad the Emperor Dracula ow'okusatu. Naye abaffe omanye erinnya Dracula kye litegeeza? Gw'atalimanyi kale nokkalira. Erinnya Dracula litegeeza omulangira w'ekizikiza, mutabani w'obulwa oba mutabani w'emitawaana era mutabani wa Sesota amanyiddwa nga Dragoni oba Sitaani. Mu bufuzi bwe obwali obw'ebisanja 3, Vlad Dracula yatirimbula abantu n'asukka era ebyafaayo bimwogerako ng'eyali omufuzi kanywa musaayi. Mu ngeri endala yabeeranga n'ennyonta ey'okuyiwa omusaayi. Bw'enkalamata y'okunywa omusaayi buli kaseera yabeeranga emuluma era nga bw'atamala kutirimbula taweera. Era olw'ensonga eyo ebyafaayo bigamba nti yatta abantu 8,000 n'okusoba mu bufuzi bwe, wabula ng'abasinga ku bano yabattanga mu ngeri enkambwe ennyo okufaananako mpozi n'eyo eyakozesebwa mu kutta abajulizi ba Uganda. Abamu ku bano baakwatibwanga era n'alagira baasibwemu mu ngeri y'okubabejjulamu nga boolaba oluku bwe lwasibwamu n'embazzi. Abalala yaragiranga ne basoggebwa amafumu oba obusaale. Abalala yabasibanga n'emiguwa n'anyweza nnyo oba kuyita okumiimyula okutuuka lwe baafanga. Wabula ate bo abalala yabateekanga mu bufo obufunda ennyo mwe batasobola na kujja, n'abavumbikayo olwo nno ne bafa mu ngeri eyo. Abalala yabakomererangamu emisumaali n'enkola endala nnyingi nnyo ez'ekisibira mu bbwa ze yakozesanga okuyiwa omusaayi gw'abantu ng'akyali mu bukulembeze. Mu ngeri yemu ono ajjukirwa nnyo okugugulana n'obwakabaka bwa Hungary nga nno kw'otadde ne Ottoman Empire, era ng'okusingira ddala yali alwanyisa ddiini ey'Obuyisiraamu. Dracula ono ayogerwako yasimbira nnyo Obuyisiraamu ekkuuli okuyingira ebitundu bye yali afuga, era ng'oggyeko Obuyisiraamu n'eddiini ey'Obukristaayo nayo yali emuwunyiraziizi era nayo yafuba nnyo okugirwanyisa. Wabula eddiini gye yayaniriza yeeyo ey'Aborthodox, era nga ne we yafiira yali amaze okukkiriza eddiini eno nga yafa mu Orthodox ddala. Ebya Vlad Dracula tebiggwa malojja, naye olw'obudde katubikomye awo. Nkwebaza nnyo okwekumira ku mukutu gagadde ogwa YouTube eya CBSFM Radio Buganda n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanga okwo. Nze Emmy April Nakawombe.